ennyo tugenda kubeera nti twejjukanya ebiseera ebisinga ebigambo byange bitera nnyo okutambulira mimbabi atadhikiri mulyango gw'okwejjukanya oba okujjukiza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatutegeeza nti wadhakkir ba'da billahi minash shaitani rrajim wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin timujjukize mazima okujjukiza buli lwe kubeerawo omuntu buli lwabaamu takwa mu mutima gwe afuna okwebuulirira kubanga abantu bangi twerabira era y'ensonga lwaki ma summiya al insana insan illa likathrati nisyanihi omuntu teyatuumibwa muntu okujjako lwa buyitirivu bwakwerabira kwe ate oba olaba Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda era n'akola naye endagaano ey'okubeera nti yamutonze era yateekeddwa okubeera ng'asinzibwa mu bwomu bwe naye era netujawukanako nabwe kityo mwana Adamu mu kwerabira ye muyitirivu wa kwerabira biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kutunuulira ku mulamwa gw'oluganda omulamwa gw'oluganda al ukhuwa oluganda buli lwe twogera oluganda lulina emiteeko gyalwo lusobola okubeera oluganda olw'okusoma nga mwenna mwasomera mu ssomero limu olwo ne lubeera luganda era ne mutambula nalwo ebbanga eriwera oba oliawo paka na ku Allah kubajjulula ne tubeera n'oluganda olwa wataniya olw'ensi ne tubeera n'oluganda nze olwaleero lwengenda okwogerako lwa mirundi ebiri ala wa huwa ukhuwatu nasabiya wa ukhuwatu addiniya oluganda olw'omusaayi n'oluganda olw'eddiini oluganda olw'eddiini kwe kubeera nti nze ndi musiraamu oluganda lw'obusiraamu eŋŋanda ezo tuzitambuliramu zirina obulungi bwazo era bingi omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama byazoogerako oba byalwogerako naye olw'obudde nkakasa tetugenda kubeera nga tubisomesa byonna biggweeyo naye obudde bwe tulina obutono tugenda kulabako katono nnyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala mu bimu bwe tuba tutunuulira mu fadhulul ukhuwa obulungi obuli mu luganda ebiseera ebisinga ntera nnyo okukozesa hadith omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama gye yatutegeeza eva ku Abi Hurayra fima maanaha nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'agamba nti man arada an yansa Allahu fi atharihi an yabsita Allahu an yansa Allahu fi atharihi wa yabsita fi rizqihi oyo yenna ayagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwa obuwangaazi era abeere nga amugaziyiza ne mu byenfuna Nabbi sallallahu alayhi wa sallama
yatugamba nti falyasilu rahimahu, ayunge oluganda lwe, ayunge oluganda. Bannange abasomesa bangi basomesezza ku luganda mu ngeri ez'enjawulo, naye abantu bakyalemeddwa okutegeera oluganda Nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yali ategeeza, era n'okubeera nti tuluteeka mu nkola. Oluganda kintu kikulu nnyo, kitwalisaanidde ffenna abali wano olwaleero okubeera nga tulutegeera, era wanuwakiruhu au wanuwakiruha, ne tubeera nga tuluwa ekitiibwa kyalwo mu kubeera nti tetulukutula. Kubanga ate awo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulaganyisa, era ekibonerezo ekiriko kinene ku muntu akutula oluki oluganda. Naye ku hadithi eyo gyensomye ku bulungi bw'oluganda, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali agezaako okutuwa shortcut ey'okubeera nti omuntu ayagala obulamu obulungi ate obw'obuwangaazi ayunge oluki oluganda. Ffenna abali wano teri atayagala buwangaazi. N'ow'ekinaana n'ow'ekikumi alina pulaani z'enkya, ate nga n'ow'abiri naye afa, n'ow'ekumi-n'etaano n'ow'etaano. Naye buli muntu ayaayaanira buwangaazi, naye ate ng'omubaka yatuwa shortcut eyinza okubeera nti etuwa okuwangaala obulamu, ate obulamu obulungi. N'agamba nti oyo yenna ayagala okuwangaala empangaala ennungi ng'ate ya mpanvu ayunge oluganda. Ensonga ey'okubiri gye yawa, n'agamba nti omuntu ayagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugaziyiza mu byenfuna, teri buli ali wano asaba ebyenfuna bibeere birungi, ate nga buli muntu ayagala era okubeera nga ensawo ye ensanyufu. Nkakasa era buli muntu yenna ali wano yakozesezza ssente okujja wano, era ne ibaada yonna enyuma ngo olinamu akasente. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu ayagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugaziyiza mu byenfuna abeere nga alinamu, ayunga oluki oluganda. Ffenna tukkaanya nti buli ekiyungibwa kyonna kiba kitegeeza kiba kimaze okukola ki? Okutuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama wano yali atugezaako okutulaga nti muganda wo oyo gw'otakwatagana naye gw'oba olina okuyunga, atakubira kasimu gw'otawuliziganya naye gwe gw'olina okukubira akasimu, atakubuuza gw'olina okubuuza, oyo atalina kyakuwa gw'olina okuwa. Eby'ennaku zino ebiseera ebisinga abasinga bagamba nti ono muwa nfuniramu wa, naye ng'ate obusiraamu bwo si bwe bugamba. Gw'omuntu omuwalira Allah gwe yakusasula, bw'aba akuddiza fabiha wa ni'ma, naye bw'aba takuddiza gw'ate si gw'olina okubanja. Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama okubeera nga ayamba oyo yenna aba ayambye muganda we.
mu hadithi gye tumanyi obulungi nga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam aga nti inna Allaha fi hadithi ndoza al-Qudusiyya wemba serabidde fi aunu al-abdi madama al-abdi fi aunu akhi ti omwana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala abeera mu buyambi bw'omwana Adamu ebbanga lyamalanga omwana Adamu oyo naye ayamba muganda we. So mu mbeera efaananako bwetyo wenkubiririza ffenna abali wano abali mu ddarasa eno okubeera nti turivisinga eŋŋanda zaffe okulaba nga tuzitambuza bulungi ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'atukubiriza. Bangi empya ezisinga obungi ensangi zino zisasise mu kubeera nti eŋŋanda abooluganda tebakyakwatagana, naye nga oluusi ebireeta obutakwatagana nsonga ntono nnyo, naye nga muzo tugenda kutunulamu, tugenda kulondobamu ezimu ku zo ensonga eziviirako oluusi eŋŋanda okusasika n'obutakwatagana. Naye ng'enkulu gye tutasobola kubuusa maaso ala wa huwa aljahal, obutamanya. Era kitukoze bulungi okubeera nti abateesiteesi bano ab'omulimu guno Allah subhanahu wa ta'ala bayisirizaamu okubeera nti bateekateeka tweyigiriza eddiini yaffe, bakoze omulimu munene ogw'ettendo, era we tusabira guleme kubeera nga gukoma wano. Nkakasa yenkola yaabwe, naye gubeere gwa muddiŋŋanwa. Obutamanya bannange, ebiseera ebisinga omuntu akola ekintu naye nga tamanyi nti ekintu ekyo kisobola omuviirako okuzikirira. So obutamanya bimu ku nsonga. Tuli ku asbaabu qati'atu rahimi, ensonga ezireetera okubeera nga oluganda lusasika oba lukutuka. Obutamanya y'emu ku nsonga ezireetera eŋŋanda okutuka ng'omuntu tamanyi mateeka ga Allah ne nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, tamanyi bulungi bwa luganda, tamanyi lwaki yali badde ayunga oluganda, tamanyi biki byayinza kufuna ng'ayunza oluganda. Kati ekyo ne kimuviirako okubeera nga akutula oluganda mu butamanya. Ensonga ey'okubiri ala wa huwa dha'fu taqwa, okubeera nga takuwayo oba okutya Allah kunafu, nga oli mugayaavu, teweefiirayo mu bintu ebimu ne bw'owulira qala Allahu ta'ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallama nga tokitwala nga kikulu. Naye ensonga esobola okuviirako okubeera nga okutula oluganda lwo lw'olina. Bwe twabadde twogera ku ŋŋanda wano, twagambye nti eŋŋanda ze tugenda otambulirako era zentera okutambulirako ziri bbiri, so nga ate eŋŋanda oluganda lulina emiteeko mingi. Obw'osanga abali ebunaayira nabo baba luganda mu nsi gye baba bali, era buli omu bw'asanga munne n'awulira ayogera oluganda oba olulimi lwonna lunna Uganda, alaba nga ddala afunye muganda we owa nnamaddala nno, era omukwano ne gutandikira awo ogw'amaanyi ddala. Naye ffe twagambye tugenda kutambulira ku ŋŋanda ebbiri, olusookera ddala lw'olwa nasabi, olw'okubiri lwe luganda olw'eddiini.
So mbagambye nti ensonga ey'okubiri ala wa huwa dhaafu taqwa. Ensonga ey'okusatu alkibur, okwekuluntaza. Omuntu okubeera okwerabawo mu njogera ennyangu, okubeera nga gwe weerabawo. Oyinza okuba weerabawo limansibika, olw'ekifo ky'olimu. Oyinza okubeera weerabawo limaalika, olw'essente z'olina. Oyinza okubeera weerabawo li ayi sababu min al asbab, olw'ensonga mu nsonga yonna. Naye nga ekituufu kiri nti tetulina kubeera nga twekuluntaza, kubanga kiburi ekyo kiri mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala, era mu bitendo bya Allah kubeera kumuwaana. Naye ate eriffe abantu tubeera nga kiba kivumo, ate era ekitasaanidde kubeera nga kitendebwa naawe, okubeera nti oli waggume n'atagambwako mu nsonga ezimu oba endala. Mu nsonga z'okutula oluganda kadhalika tuyinamu ensonga ya inqita'i at-tawil, okulwawo okulabagana. Ekyo kiba kituzaayo okubeera nga abooluganda tulina okubeera nga tulambuligana. Tulina okubeera nga tulambuligana okusobola okukuuma oluganda lwaffe nga lutambula bulungi. Yensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi emu, n'atugamba nti muru dhawal akaribi, mulagire ab'eŋŋanda ayyatazawaru, okubeera nga balambuligana, wala yatakarabu, naye baleme kubeera nga basemberegana. Amakulu okubeera nga muzimba wamu, ono azimbye wano, oli azimbye wali, n'ebirala ebifaananako bwe bityo, kubanga esobola okufuuka ensonga ekuviirako okubeera nga mwawukana ne muganda wo. Oyinza okuba nga ggwe oba ne ziva ku bakyala oba ne ziva ku baana, ne mwawula oluganda. So ensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza okubeera nti tuteekawo ka distance wakati waffe, wabula tubeere nga tulambuligana. Ensonga ey'okutaano al-itab ashadid, okunenya. Ebiseera ebisinga waliwo abantu abamu ye nga aliwo kunenya bunenya, nga muganda we ne bw'aba akoze ekirungi ekifaanana kitya, ya tabula kyakola ki, kyamunenya. Okunenya nenya okwa buli kaseera emu ku nsonga esobola okubeera nti muganda wo yenyiwa naga nti aa gundi atasiima, toyina kyosobola mumukolera, n'abeera ng'akola ki, ng'asiima, ne weesanga nga oluganda lukutuse mu mbeera efaananako bwetyo. Ensonga endala ey'omukaaga ala wa huwa killatul ihtimami bizairin, obutafaayo kwaba ababa bakukyalidde. Nga muganda we ne bw'aba azze awaka gw'omulaba nga missed call, nga tofaayo kumwaniriza, tofaayo
kusanyuka, ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atulagira nti kirungi omusiraamu abeere nga asisinkana musiraamu munne n'ekyenyi ekiriko akamwenyumwenyu. Naye gwe nga muganda wo ne bw'abazze awaka tewaliwo kiraga nti waliwo omugenyi akoze eki azze. So emu ku nsonga ezireetera okubeera nga oluganda lusasika no? Njagadde olw'obudde ng'ate nkakasa temunnasaala asiri nkomekkereze n'ensonga eno. Ensonga zinnyingi naye ngenze nnondalonda mu bulonzi ensonga eziviirako oluganda okubeera nga lukutuka. Esembayo gye njagadde nneme kubanga ngibuusa amaaso, ala wahuwa taakhiri kismatul mirath, okulwawo okugabanya ebyobusika. Eyo nayo nsonga ereetera okuba nga abooluganda baawukana, ate ekyo kingi nnyo mu mpya ezisinga obungi. Abangi tetwagala gaba bya busika biba birekeddwa omugenzi mu mbeera y'okugamba nti tetwagala kutunda ttaka lyaffe, kubanga bwe tunaaligaba ng'abatunda bakola ki? Balitunda. Ebiseera ebisinga kya buvunaanyizibwa bw'abaawo Allah gwajjuludde okugaba ebintu bye nga oba tugambe nga tannaba na kubeera nti mu Kabuli amalamu ennaku, akisobozese abantu bano obuteerumaaluma, kubanga ebiseera ebisinga naddala ng'omugenzi yakagenda, akaseera kano ng'omugenzi yakafa, buli muntu ebirowoozo bye byenna abisika n'abiteeka ku mugenzi ono, era buli muntu aba ali mu kunyolwa ng'oggyeko abatono ennyo, kubanga eriyo bo abatandika n'okwerumaaluma nga ne mayiti ekyali mu ddiiro. Naye bw'ebanga ddala omugenzi ono abadde alina byakola era ebikusigadde ku mutima mu kaseera ako, toba na budde bwerumaaluma ku bino bintu byalese. Naye buli we tukeerewa emitima gikyuka, ne weesisinkana ng'abamu bagambye n'okugamba nti ffe teri byakugaba bintu byaffe mu shariya, naye ng'akyogera ekyo mu siraamu. Akimanyi bulungi nti amaka ge tuvaamu ga basiraamu, naye naga nti teri byakugaba bintu byaffe wano, shariya tekola. Kati ensonga ezo zireetera okubeera nti ab'eŋŋanda eŋŋanda zisasika, naye ng'oluusi ate nga nsonga ezisobola okubeera nga zisolo bingibwa ne zitakutula ŋŋanda. Mbajjukiza nti nabagambye nti obulungi bwa hadithi eyo gye twasoose nayo nti omuntu ayagala obugagga era ayagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agaziya ebyenfuna era abeere nga amuwa obuwangaazi, alina kubeera nga ayunga oluganda. Naye mbategeeza nti oluganda tuyunga lukutuse, tosobola kuyunga kitakutuse. Atakwagala, atakwagaliza, oyo akuvuma n'akulangira gw'olina okusembeza, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga asiima. So n'ebigambo ebyo mukkirize
hadith esembayo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bubi bw'oyo akutula oluganda yaga nti la yadkhulu ljanna qati'un, tagenda kuyingira jjana yenna akutulawo. Fassara al ulama, abamanyi bavuunula hadith eyo bimaana la yadkhulu ljanna qati'u rahimi, teri agenda kuyingira jjana nga yakutula oluki oluganda. Kati kiri gy'oli muganda wange, mwannyinaze, maama, taata ali wano nga omanyi nti ekikuleese wano kunoonya jjana ate okutula oluki oluganda. Nina ekyafaayo kya nabbi waffe Yusufu alayhi salatu wassalam, baganda be kye baamukola ntero kyogera nnyo neŋŋamba nti baganda ba Yusufu bagamba nti baayagala okumutta, naye nze nkigamba nti baamutta kubanga ekikolwa kye baakola kyali kitta, era bo baavaawo nga bakakasizza nti afudde, naye Allah subhanahu wa ta'ala nazza bibye. Naye bwe baamusisinkana e Misiri obutabalwisaayo, yabagamba nti la tathriba alaykum alyawma yaghfira Allahu li walakum, temubaamu kunakuwala wadde kwennyamira kwonna olwaleero. Nkakasa nti Allah wange era Allah wammwe agenda kubasonyiwa, agenda kunsonyiwa nammwe agenda kubasonyiwa olw'ebyo bye mwakola ki, bye mwakola oba ebyayitira. Naye nga ekikolwa kye baakola okiraba nti kyali kizito. So nenkubiriza buli oyo yenna mpuliriza, bw'olabanga muganda wo ng'ekikolwa kyakkoze tekinnakutuusa ku mbeera eyo ekutta, kiba kitegeeza nti waalibadde weerivayizinga nodda n'oyunga oluganda tusobole okutambula nga tuli bumu. Nja kutambula n'ebigambo ebyo mu bufunze. Mukama wange yansindise okujja wano mu lukuŋŋaana, yabadde alimeeti okubeerawo, Sheikh Abbas Zubair, mumumanyi bulungi nnyo, naye afunye ebimukutte. Naŋŋamba nti genda obeerewo okole omulimu gwe naalibadde nkola. Era nyinza okuba nti sibadde muteeketeeke wa kubeera mu darasa eno olwaleero, naye nzize okutuukiriza omulimu gwa mukama wange biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. So neebaza buli oyo yenna ataddemu amaanyi okulaba nti daawe neetambula. Allah abasasulemu ekisinga okubeera ekirungi, era akibatere ku minzaani zammwe. So n'abo bonna abateekayo omwoyo era n'ebiseera byammwe ne mwerekereza ne mujja musobole okubeerawo. Banna ebintu bwe biti batono ababijjumbira.